Kyalo mulalu yatuzalira abaana balongo omulenzi n'omuwala tuyikiriza Katonda nti kubano oba oli awo kuli ku president oba kuli ku mukyala Rebecca Kadaga. Kiggala Grace awome emyaka namwetani yakakibwa omukwana abona batamanyika n'atwalibwa mu ddwaliro Iganga nga talina buyambi. Awo mu oluvannyuma lw'okumala emyezi 4 mu ddwaliro yazadde abalongo kati akuumibwa mu kazinga ak'enjawulo. Yagibwa ku nguudo ng'ali lubuto lwa myezi 5 era nga Abazirakisa bamuyamba kuba bamusanga ali okunyira abasawo ne bamwekebejja ne bakisuula nti ali lubuto lw'abalongo. Muti ono lubalala tuti twamwagaana ku round ya meya ku Ngobi Road ngoide noti ku Wangwena Road kubizimbe biriawo. Muti we twamwagaana yenga muchafu twamutwala kunkeera twamunaza twamubuuza amena yatukobera mpinawoma Grace tumunaza tumala omunaza twabona oti saali lubuto. Basuka kumutwala Iganga Medical Center abaweereza mu ddwaliro Iganga bakakasa nti yakakibwa omukwano n'afuna olubuto. Omukyalo n'abadde ayimiriddeyo mu kusabiriza mu ddwaliro Kyukanguvu lyatwalibwayo ab'enganda zibaagana okumukeberako wadde nga batuuze mu Iganga. Abalongo baawo abazadde bali mu mbeera nnungi okuli omulenzi n'omuwala. Abazirakisa bategeeza nti bagenda kutwala abalongo baawoma nga nnyaabwe bw'ajjanjabibwa omwezi omulala gumu mu ddwaliro n'okumutasa ku basajja obutaddamu kumukaka mukwano era nga kyakubayamba n'okumulondoola. Ndakubatwala okubawongayo mu maiso ga Katonda era tumwebaza olw'ekyo kyatukoleere kubanga twali tutwidde nti omukyalo ono ali mu baana babiri. Twali tutwidde nti omukyalo ono asobola okusindika abaana. Ayi twebaza Katonda nti yabasindika ate abaana balamu bulungi nimwe ne mulamu bulungi. Abasawo bagamba nti wadde awoma akitegeera nti yazadde naye tayagala kuyonsa nga kye balina okukola kwe kugabiririra abaana. Era ndiko twogera saa eno yazaira abaana bano ayi yalubye okubonsa. Ayi ginti yazaira abaana ayi tafaayo kubagema tafaayo kubatakukeya era nifo tuliwonga okuba bali kulabirira tabenda nakubenda. Soma Frederick yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.